Okay, twagala kusooka kwebaza Katonda olwa muganda Feiga. Kyanaku nti olunaku lwaleero waliwo abantu abamu nga omusumba Jackson Ssenyonga ebigambo byayogedde, ebigambo byawuliddwa ng'ayogera byenyamiza. Honestly speaking, wano mu Buganda abantu tebakera ku makya ng'omuntu afudde n'oyogera ebigambo bifaananako ebityo. Kitiisa n'okutiisa. Simanyi mutabani wenge gye boogeramu oluzungu ndowooza ate nga bakulidde mu Amerika tebajja kubifaako naye mu maaso eyo gye tulaga history will judge him. Omuntu bw'afa wano mu Buganda nga bakuyita Ssenyonga n'omulwadde nga mulwadde tebamwogerako, naye Ssenyonga toswaziza kika kyo kyokka naye n'abaana bo. Naye nkunga biri muntu yenna amanyi Yesu, amanyi okusonyibwa kwa Mukama, okwagala kwa Katonda, ekisa kya Katonda, bilwala ba Ssenyonga amuboola mudduke, kubanga kati takyali Ssenyonga bamita Ssenyomo. Akyuse ekyokubi twakizudde nti omwami ono gwe tuyita Ssenyonga si musajja Muganda, musajja amufumbira, musajja mutwa, abatwa bali abamu buti bw'omutula sitekya ye, ebirowoozo bye, entegeera ye. Toyina buyinza bwogera ku muntu yalwadde siriimu nga toli musawo. Kimenya amateeka, it is wrong. Naye obanga muntu mulwadde wa siriimu. Naye tempita abantu wonna abalokole. Gye gye muli. Nti omusajja ne mumulaba mu muboole, be mulaba mu restaurant mumudduke, bw'omulaba mu supermarket kuba enduulu obaga nti wuuno atuuse. Wuuno atuuse, Kabinda atuuse. Tetugenda kukkiriza effujja lifaananako bwe tukuzanya ku bantu n'amanya gaabwe. Si musawo, si poliisi, si dokita. He has no right okwogera ku Pastor Iga. Pastor Iga naye banga alina ebibi yakola, at this moment tebimugwana kubanga bimwogerwako. Omuntu yena tosobola kubanga gwe mulamuzi. Ye bannange lwaki abasuma lwati boogera naye ono omusajja yajja. Ate naye yerabidde nti yakwatira omwana ku nnyonyi. Alinayo emisango egijje. Musajja gw'olowooza nti gw'olina amaanyi naye oba n'emmundu naye oba ng'olina n'abakukuuma. Tekikutaasa ebigambo byetwogera butakutuukako bino bijja kutuukako. Naye kisembayo Ssenyonga yaggwa, naye kuno kwayagala okuzuukirira yaggwa, abantu badduka ne bagenda. Kakati saawa zino ne waleekaana atya Ssenyonga kyebakoze kyakuziise waba tikijja kujjayo ku Igasi kwogenda okwambukira. Naye tukuddamu nti oswadde obukyayi enge akasajja ku mutima, olina akatimatima, olina olutimatima lwe bayita kongo, dangu, mpandulu, otolina gy'osula mu nsi. You have no place in heaven. Lekera kusalira banne emisango kubanga naawe etayimu yejja. Bino ebikya ne byambuka ng'oli emmere ossa, etayimu yi naawe egenda kujja. Naawe ojja kubanga tiwenyeenya tosinga Apostle eyafa. Ye lwaki mugerwa mu kufaako ekisigwa wafaamu? Lwakisigwa wafa mu accident. Akasajja kalina omutima mubi naye nkasabire Katonda akasaasire, naffe abanyiivu Mukama atusaasire. Naye ekisinga byonna Pastor Iga wumula mirembe, tukwagala nnyo era tukwagaliza obulamu obulungi eyo gy'ogenza. The English bite. I think Pastor Iga has been one of the best